Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. It is a new week. Tukubuzaako oli otya omukwano gy'owangaali n'emirimu gitambula gitya kulikayo mu weekend. Lunaku lwa Monday eno kisinziira naawe kalenda yeeyo bw'obibala nefe egamba Monday ennaku z'omwezi 23. Bayita mu kugezesebwa tubasaasiddeko nga naye bikutambulira nga wabibala. Alhamdulillah mutonzi waffe yasalawo. Bannange, speaking of omutonzi waffe yasalawo, Seeka waffe twamulabye ku nnyonyi. Ne bamuteeramu saawundi ze. He has like a million sounds. Wali wakawulira tompa bitula tompa binyeebwa. Naye kaka mutonzi waffe yasalawo paati esinga nno okunyumira seeno yasalawo wenyini watandikira yasooka Ghana mutonzi waffe kati yasooka yakuba nnyo twalinga ajaluno wetuba tumujerega aliwo betumujerega nti alina oluyimba yasooka n'agaana nakkiriza nabuze ekituufu wali ogamba ki yasooka n'agamba obufumbo obute ekituufu wasooka n'okkiriza bwamala noga nozabagamba naye mumanyire yagamba lwaki simmwe muli bye tuli. So but he is a symbol of he's an inspiration symbol, that guy. Obulamu bwe bonna bwajja bukutemera it gives hope to omuntu yenna omusiraamu oba toli musiraamu. Exactly, his preachings are really different. They never crucify anyone. Preaching ze tezeegulumiza. Omanyi abantu naddala abanaddiini abatukulembera mu ddiini waliwo sometimes olumunze ekinnemanze enganze is I'm going to use the word we always use batera okweteeka mu picture ne babanga bakatonda bakazini ba Katonda ba assistant God naye akulaga Loki understands people from different categories emitwe abirabira mu angles zonna ez'obulamu. So Sheikh Chiti tukutumiddeko ngama Katonda akutuwangaaliza. Alenga kyensinga omwagalako ku bantu kwafiira. Ku bantu. Tava ku bantu. Akolera abantu. Obagwani. Akolera abantu tabavaako. Kale kakati mu weekend nno ebyayimu ku byasoso tambula tutandikira ndowooza ku tweet y'omukulu CDF. Yataddeyo tweet n'atukakasa. Simanyi ani yali akitukirowoozezaako nti ajja tujja 2026 abantu babadde bamutembeeta bonna babbalamu baani babadde batembeeta ajja 2026 ajja and what have you it hasn't been a secret kibadde buli omu abadde akiraba twali tulindiridde just lunaku kye bavuga naye abadde batunuulira eby'omunda nga bw'otunuulira bw'oba oludde ku kyalo kuno osobola okutunula n'omanya enkuba gyegenda okuva. This wasn't a surprise y'okugaa nti agenda kubeera ku ballot paper. It wasn't a surprise. It was a surprise eri ababadde tebalaba bubonero. Ekibadde kisuubirwa ekibalinga kye batukutte surprise kwe kuba nti Piero yu tebagenda kiwandiisa nga kibiina kya byabufuzi because all along tubadde tusuubira tibagenda kuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi then baleeta ababaka ba parliament bafune lead of opposition kati awewuka we tukyalinze but being on the ballot paper bw'otunuulira obubonero bwa kitaawe bonna kitaawe abadde alaga nti agenda kuba ku ballot paper and Museveni nkubuulira nnyo nti away from nze kimunyiizaako nti he's a knowledgeable person amanyi we bazanya politics buli kimu akimanyi just adamantly aganda buganyi kutukolera byamanyi nadde empuliriza nazeyo nempuliriza interview yagirina ne Alan Kasujja muna Uganda yakolanga ku KFM Capital
I don't remember very well. But I know him. Yalinga ku Capital, I think. One of the two kwe yalinga in the morning n'agenda ku BBC. Buhuliza interview eri Museveni ngeri jaddamu ebibuuzo. Olowooza omuntu ali knowledgeable nga bw'aba akunnyonnyola ekintu akunnyonnyola from a broader perspective. Alina statement yakoze n'agamba what you call history, I call current affairs. Ensonga lwaki mbazzaayo mu gyenkaaga mu gyemmeka mwe mulabanga history nenze mbirabanga current affairs. He refers to very many topics ng'olaba omuntu amanyi ki ekyokukola bati n'agamba bugambi oba yatunyiigira oba yakola ki n'agamba bugambi sijja bibakolera but he knows what to do. So kakati kusinzira ku bwongo bwe n'ebintu bw'abikolamu is not a person asobola okubeera ku ballot paper emu ne mutabani we. Is not that kind of person. So that wasn't a surprise. But at the end of the day kyayongedde kuba exposing nti buli muntu nga muhoozi nayagadde nnyo openness in the tweets. Why Zijja with a, I'm not saying he's not sober, but with a sober mind. When you speak about a sober mind, it doesn't mean someone is drunk. I mean to be kukwata off guard. So soberness bobo onyize toba sober. Exactly. Boba so much excited. Toba sober. Or is really hungry, as in you want to eat. You're not sober for the decisions you're making. So kakati from botunula nti ebintu bibiri byotunulya mu tweets za muhoozi naddala ziri zasembyeyo. One, yakulaze nti the rest waliwo ya tweeting n'agamba nti taata we ye Yesu yeye mwana wa Katonda, the rest are jobless. Jobless Ugandans looking for positions. Kachawonenda ba group yaba jobless babalamu bani bonabo era nabo tebamuyeyo bwe bakomyewo okumuddamu nebajja ne batendereza nga bajja bawagira bagamba teri yayogedde byamakulu nga gwe. Kakati ekyo kimu kyatulaze kyayongedde okulaga nti tulina layini, tulina bana batuwagira the jobless, the idle bo banoonya position na mmere ya leero, and there is us who are looking up to holding the status quo nga bweri nga tekyuse. Kati ekyo kimu kyakubiri, it explains lwaki amagye gabehaving mu kalulu. General Rweiso yali ku BBS, waliwo omuvubuka mukwano gwe famita Kisaki Ivan yakolanga ku nsoko mumanya ngakola ku Top Radio. Top Radio ne Top TV. Bwe yaveeyo n'asala nadda ku Salt Media. Kati yavaayo nayagalako n'okujja ku BBS awo naye ne bitatambula bulungi. Yakubako ekipande ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Era bw'omusanga akulaga nti yo bwa pulezidenti abuliko, tubeera naye Makindi omwo ng'akubye akanuuke nagaawo bwa pulezidenti nkyabiriko. Kakati General Rweiso aba ali ku BBS programu ya dansa n'osula bagiyita maaso ku ggwanga. Ivan n'aweereza n'agamba ngenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Dansa n'agisoma n'agisomera General Rweiso n'amugamba tulina mukwano gwaffe munnamawulire Ivan Kisakye agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Ko General Rweiso mulinze just mulinze okumukubira saluti nga commander in chief wange yamukubira saluti. Hakati at few days later CDF bwakugamba nti amagye tegali willing kuwaayo buyinza eri civilian yenna. Yokitegedde amagye tegali willing is explaining lwaki amagye behaving nga bwe behaving mu bululu because tegali willing and under command tegasobola kuleka muntu wa bulijjo wangula kalu ngovudde ne ku under command under personalization nti now the army is mine nga boyine esimu yo nti gange. Kakati tegali willing kuva mu nyinigo. Yet General Rweiso statement yakulaga nti amagye gaggwanga gakubira saluti omuntu yenazze. Nga bolaba nti Obama ajja ne gamukubira saluti, Trump najja ne gamukubira saluti, Biden najja ne gamukubira saluti. Whoever is coming ku Kamala Harris ne Trump, but probably Kamala Harris Trump yakogera ekigambo defeat kati emirundi ena mu wiiki emu. Yatuse n'ogamba bwe bampangula sidda 2028 sikomawo nja kuba ebyo mbimaliriza. Kati bw'otandika owulira omuntu nga possibilities zitandise omanya
yatugenda kuwangula but bwe mukije nti amagye goga yenna gwe balangirira wali so agaffe afukirawo boss wabwe agaffe gali personalized gakuba embooko kati weewuunya lwaki abaana bano aba civilians bawozesebwa mu kooti z'amagye ebyo byonna tweets ezo bye bizinnyonnyola nti amagye gaffe era gasobola okukola buli kyetukola kyetwagala gasobola okukusiba gasobola okubakuba gasobola okukola buli kintu so eyo explanation eva mu tweets ezo then ne explanation endala ti buli ayina essuubi kubanga singa twalina x mu 1984 mutabani w'Obote akena n'awandiika ebintu webityo Museveni yandibadde n'ensonga endala emutwala mu nsiko osegede nti essuubi democratic way of changing a government yandibadde essuubi balikatinze nti ye kyamutwala bababba akalulu ye n'akwata kyakusatu so the bigger question goes back to omuntu bw'akola ebintu we always said minus successes there is no success boba tofunye bakusikira kwongerayo byokoze there is no success we call Gaddafi a failed leader because he did not prepare the country for successors akati ye Museveni singa yabadde ku opposition mutabani wa ali mu buyinza n'awandiika search what would be his reaction considering reaction ye yakola mu 84 mu 86 yali nga kaluka 80 kawedde nti ye bw'atunula mbwati because he's a good historian he knows things way back mu 1918 byonna bimanyi bw'ateeka eno ku minzaani n'ateeka n'eno mayi bw'oba wali obaddeko nga bakukozesa bw'obeera nga kati ofuuse mu kiti kya boss mulimu ebintu by'otunala ogamba singa nzigwe wadde bayisa bwe batyo so President Museveni if you were on the opposition consider let's go back to 1980 and Akena start speaking those words what would be your reaction and whoever is jubilating because of those tweets the question comes to you the balance of this world if you were not eating from the hands of the one who is making those posts what would be your reaction gobotunula boti nga wejjeko kuba nti olya mu ngalo ze are they fair tweets from the CDF nti yakulira esawa ezo yadomira amagye gonna kakati ya tweetinga bwatyo what is he preparing the country for ebyo n'ebibuuzo biva mu ezo tweets nti gwe nga tonnaba kuteekayo okugamba bannange era kakati tweyanziza nnyo era tugenda kugoberera na biki their statements ne bwaba mukazi wo ne baba zayogera n'ogamba mpola awo osusemu amabasebo ne bannyabo tubadde tugamba bwe tuti ne bwaba mamoni wabataatawo mwe are you there to kujiwa omuliro buli ekizze mwe mitwe gyammwe bagiwangulako tegikola nerabi Katikkiro ata yabadde ayogera ku certain TV stations simanyi clip bagimpereza nga ya kitundu either adde ku NBS oba NTV yagamba katulinze muhoozi atunnyonnyole omuntu a serving general a serving army officer who is not supposed to be partisan how does he come out to endorse someone nga tugenda mu kalulu because ebyo byonna binomala obikola mu magye oyina kukwatibwa amagye galina kubagwa ggwanga tolina kubeera partisan ne bw'obeera nga at a certain point mu lujjudde nova noganze mpagira ono what will happen nga tugenze mu kalulu singa wabaawo w'amagye alina endowooza ye kuba n'amagye balonda amagye galina okuwa obukuumi Bobi Wine Besigye and everybody gwabakulira omaze okuteeka stand yo nti tulina kuwagira kino ate era kyekirina okukola oba baagala oba tebaagala kubanga kati omulala bw'alaga nti yayina wini mugenda mukolera ki even before kulaga nti yayina wini during the campaigning process mugenda kumuyisa mutya nga you have other ministers somewhere abakugamba nti essaawa zino oba oli mukozi wa gavumenti olina kuwagira NRM if it is not NRM you go home
You have ministers in the government abagamba, because the civil servants, the doctors, the what, abakozi ba government balina kubanga oli mukozi wa ggwanga. Omuntu yekka alina okuwagira NRM n'avayo mu lujjudde nti NRM oye, olina kubanga oli kaada wa NRM ng'oli munna NRM. Kakati wabawo ekiragiro from a certain minister who is very close. Omanyi mulimu ba minister nga minister naye nga we waffe eno talina nnyo kyagamba ggwanga. Naye ne bakugamba nti kati civil servant, it is either NRM or go back home. So Balamu, when video see abali Balamu and the likes abali awo, Balamu, Kabanda and abali awo, what would be your reaction singa mbadde temuli ya mungalo? This arrogance bwogende Iraq, yani Saddam Hussein yali ateeseteese bulungi nnyo abaana be bulungi, but God had other plans. Gaddafi yali ateeseteese bulungi nnyo batabani be, but God had other plans. Tetwagala, nze kyenneewala kwe kuba nti buli lwe tugenda mu bululu tumaliriza tukubaganya, tumaliriza tuyina abafudde, tumaliriza tuyina abali mu makomera, tumaliriza nti buli mukulembeze akyuka wabeerawo hatred y'amaanyi towards his ethnic, his tribe. Nti bwe bajjako Obote ab'engulu ensi yonna nebatabukira, bwewajjako Amini abadama ne babonaabona. Bwe tumala tugenda kumaliriza nga neono bw'anaavaako kati hatred gyetuno ebeeko gyetunula, tugenda kuba tukomadde. Ate nga tuli muntu omu. Intermarriages and all that we never do. So yenna wagira tweet says, think otherwise, don't be a useful idiot. Leero omuntu alowooza the statement ezikolebwa zino zituliidinga where nti omuntu agaye teri civilian kyokka nga bacivilian bali mu kwesimbawo. Kakati gwe boddeawo ng'onenya opposition okubaako bye boogera. So I don't know, is it kubera coward or what, but a whole CDF bwajja n'akiyitiga ekintu wekityo. Eno wakwaba na Uganda baavu nza ballot paper mwino gizirira. Ero wakubeera ajja kubeerayo oye bamayita bakatumba bajja kubaawo ba oye abajja okujja bajja kujja obulamu butambule. But singa tubadde ngaaba mugireka. So tuli batunyumya kuli jimu ene ekyo nakyo tuli kinyumyako. Bobi Wine kwe kuba yo nagiita treason. That is treason. Treason. Yenna akili oli wa police oli wa the moment you go into partisan politics. Kale so weekend wetu we atongera kweraliikirira faba kyali ku kijja kuno. Omanyi nkugulira bulijjo nti bwe muva ku kyalo mwena ne mujja mu kibuga abawo abakuuma ekijja. Kuba teri yafa ne bamuziika mu kibuga bakuziika ku kijja kya mwabayo abakuuma. So mwena nga mwagenda ffe twasigala kuno nga tukuuma kijja. Tuba ffe tweraliikirira nnyo nti olutalo olubeera ku kijja wano muli tuvuma obusiru temwabiraba passport lwaki temwazi kubako nfuufu. I know. But there must be. But it is actually worrying. It is actually scaring. Otyamu n'ogaana ebana abasajja bannange kiki kyetuzaako tugenda mu kalu bagenda kuba ate bakambwe ennyo kati ekirala kati kyolina okutunuulira ennyo akalu kano nga kawedde aka 2026 ne baddako ku buyinza kati essuubi lyonna erya omwana libazze mu 2031 kakati wakati wa 2026 ne 2031 ogenda kulaba entalo ez'amaanyi nga teziri external ntegeeza abantu abatali munda mu family bandi abatali bano Bobi Wine baki bonna entalo ez'amaanyi kati z'olina okweralika zirina kuba ntalo za munda mu family. Lwaki kugamba nti zigenda kuba external wars Museveni somehow agezezaako zineutralizinga ng'akozesa obwavu
obwavu ne bumutwala ku bribery nabanga agulirira ono no nakendeeza amaanyi ndozula ebibiina by'obufuzi sawa zino ekyamazima ebibiina by'obufuzi biri mu kustrugglinga bistrugglinga lwa bwavu nti babiyiwa mu ssente ne zibaawula ogenda okumaliriza nga muzeemu muzimba buto ti nuupu we yali mu 2021 eba kusigala awo ng'etebenkedde nga tebagitaddeemu ssente kwawukana baali badde kati ate bazimbirako buzimbizi naye we babaleka 2021 baatema ne bakkirira kati balina kuddamu ate kuzimba buto FDC same story bakyabonaabona na bibiina kuziddamu kukola kibiina kipya ekikadde kyayiika UPC obalaba bibiina byonna biri ku mavivi ekikyalinga ekikyayimiridde ye Nuupu akati munda mwe tulina okweraliikirira ennyo kuba munda mulimu ebiwayi Muhoozi bw'atwitinga n'agamba teri civilian agenda kwesimbawo agenda kulya bwa president olinayo Lwaboogo side eri n'ekibinja kye beeyita ba disciples bawandiise ekiwandiiko simanyi bwe wakirabyeko the disciples simanyi oba nkiina the disciples ndeka cheka chakijeyo but the disciples nga bakayana bagamba omukulu byakola bimenya mateeka so ina yeno Lwaboogo alwana ne Muhoozi munda mwennyini oyina mutaata akyalimu munda mwennyini oyina musale munda mwennyini oyina mu maama gwotomanyi sayidi kigyali ali sayidi ya maama ya mutabani we ali sayidi ya mukoddomi we alijukira mu maka wonna mama is also a big button of course mu maka gonna bwoboga yingidde olina kusooka kumanya kuba mama yabeera ne taata mama bwagamba nti fees gundi yabasookayo taata kikaluba okukayana kakati internal wars munda mu NRM ne munda mu family zigenda kubaza amaanyi nnyo era teweewuunya kuba kati jjukira bo munda bo ebyabwe tebiba bya bigambo bugambo ebya Bobi Wine bya bigambo kuba talina mundu talinayo mujaasa bajaasi balina bafutu soja ba bigambo kabako majiga kutaka ba bigambo na bigambo bye tuyina but bali bagenda okutandika okukayana nga buli omu ayina ebigambo nga buli omu ayina emmundu ayina bamukkiririzaamu ekyo nekigenda okuddako wakati wa 2026 ne 2031 Katonda yekka yakimanyi era obusubi bungi bw'obugendo 2026 akalulwako tunagenda okuyingira wali obusubi bungi obugenda okubonaabona kubajjukira enkola nga bwegamba nti enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bubonaabona eno enkuba tejja tukkiriza nno okwogerako Kamiliyoni na King Saha nange bwendaba musooke mutwaleko eyo video enkuba etukuba ate tuyira we tuteeka watali enkuba mweraba